Rogando mukama mulungi amanya ganyize tunajale na babije mbije na migago mbere mukama obujulizi inze tute banga nga ndi mulwadde era nakolako nembala ngenga kibona omwana wange naye nga ndi mulwadde nga nira ekiri kiruma mu bwongo muno nga omubwongo bonabonabolera nga bweneebeka nga sirina bulamu era tute emyaka mingi era nagenda okatiba era ndi mulwadde naye neebaza omukama okusafaana okulwomukaaga we nasumulukira mbadde neebaza kasisobola kusiguna era nasibima era sinamuno bwenkola era mbeerawo nga neebaze naye kati kusawala eyo mpulira njiwulamu Mukama tumwengalo sikuwele nayotoba mukama ebirebe ebitebe n'ekitiibwa awo ekitiibwa amannya gange nze Angela Kisaaki beera Namulamba enda kuba obujulizi mu bufunze enyawo obujulizi bwensooka okuwa waliwo mutabani wange bwe yapangisa emizigo giri 3 n'ateekamu ebyuma ababiri basinga okwetaaga kompyuta nga nnyingi ne pulinta naye nga tasulamu era ne mugamba ebintu ebyo bagenda kubibba ye naŋŋamba maama Katonda yakuuma bwe siiva wano sijja kwezinga wafunda ne mugamba nga bw'oyogedde akole lunaku lumu ababiri bwe bajja mu kitundu ekyo mwenyini kuba mu kibuga ababbi balumbanyi bwe bajja ne bamenya luumu eri ey'essayidi emu ye yali mumakkati naye nga luumu gye bamenya mulimu omuntu asulamu nga wa saaluuni ne bamukuba emiggo ne bamusiba ne bamusaba buli kasente eno ne bagibuka ne bamenya ey'essayidi emu nga omuntu alimu talina nnyo na kyalina ne bamukuba ebiggo ne bamusiba ne bamuggyako obusente ne bamenya obubanda obwetoolodde awo obulimu n'obusepiki ne babukola ki ne babutwala kwegamba omuntu obutalina makulu eno luumu eyali mu kikompyuta nga 12 nezikulinta ababbi tebagikwatako naye nga temuliimu asulamu ekyo obujulizi obwo nebaza mukama muwengalo ez'amaanyi olw'obukulu abantu ne bajja ne bagamba omwana eddagala walijjawa kubanga gwe bwekiyasigetwala tekukwayina ebintu eby'amaanyi ne mugamba oyo ye Katonda gwe tusinza kuba yankubira essimu y'omwaka ekirala era kyentera katonda nina bungi nnyo naye ndijjamu butono nga bukatonera okuwa olunaku lumu baamubba ate mugenda kwewunya ebya Mukama olunaku lumu baamenya emmotoka ye nga mu mmotoka asutamu ebintu byonna byakozesa kubanga ne ka kompyuta ebiri ku ateekawo intaneti kati ebyuma byakozesa bya bbeeyi byonna yaleka ng'ensawo mu mmotoka abbi bamenya emmotoka ne babisitula ne babitwala bwe yaggulawo ku matemoka yazirika kati bwe yazirika bwe yadde okusaamusaamu nagamba bangi naye ne kati sitegeera bulungi ne mugamba ekigambo kimu Mukama eyakuwa ebintu ebyo ajja kukuwa n'ebirala guma ne mugumya naye mu myezi ng'ebiri yali amaze okuzzaawo ebintu byonna yafunanga emirimu nga naye tamanyi lwaki kijja bwe kityo era kati ate yakulaakulana n'okusinga nnyo nnyo we yali
Mukama muwenga ez'amaanyi. Nze bwendi ewange nze ndiduddeko obujulizi bwe simanyi bubweti naye olw'okuba nti tetulina budde nondamu ki obutiriti naye mbakubiriza buli bw'oba weesiga Mukama yimirira mu Mukama yekka ojja kulaba Katonda bw'alina amaanyi era ojja kuweeranga Mukama obujulizi naye bw'onooba nga toyimiridde mu Mukama ojja kukubawo obujulizi kubanga olumu ogendako eno naye oba osina katonda omanya nti yakoze kati nze lunaku lumu mu COVID abaana bampitirako nina abaana basatu nga buli omu akuba essimu maama embeera ekiyitiriddeko simanyi bino byaganya amaduuka gagudde gamanyi bizinesi zonna zaagwa mu COVID ono sikyafuna mirimu sinawadde kasoma mpulira nga bintamye nange mwennyini nga ndabe wakati bitambula byengo nina ngenda kukola ntya nga ngenda kukola noveena naye nga yamulisa nempulira ng'omwoyo aŋŋamba kola noveena nga yamulisa naye nga nina okufuna faala ndi Buganda nefuna faala omukwano gwange nemuyitamunanaye tetukoma ku misa yokka wabula twogereko nenoveena ya Yuda ani Padre Pio netusoma era buli kumakya nakeera abaana mu misa nosaba eri gyalina naye asabira emisa zemisa mwenda emisa mwenda wezaggwera wayitawo wiiki emu omwana omu nankubira essimu maama bampadde obukadde 4 naye nga bawange yabukadde naye nga sibumusabye namukaabirira obwedda yalema naye ngambye yogere mu bizinesi wayitawo wiiki emu namwogera obukadde 9 ayogere mu bizinesi era omwana yakubye essimu ng'akaaba amazzi naye nga takaabagana nga yeewuunya eby'amaanyi Katonda byako kubanga bwe najja genda mu misa ng'abagamba namwe mubeere mu ssaala tukoze noveena nziteera mu misa namwe mubeere mu ssaala kati ono omwana omulala yatafuna mirimu omulenzi bano bamumanyi Ivan Chance nga mumumanyi ng'alina abamubanja yalina poloti yakula enanisa na bukaddaana bakyamubanja yo 2 alina bwe yakula poloti bukadde 8 bamubanjayo 3 talaba ssente COVID yasiyebe ye yasembayo Ssumbuluka wayita ndowooza yenga wiiki 3 n'afuna essimu 4 mu ssaawa emu nga zonna ziva ku bitongole ebinene naye nga buli emu eyisaawo ngenda kikabijjangu otukolera omulimu kompyuta egaali ne be baaleeteranga abakugu ennyo nga zibalema nga zigaana okutereeza ne bamubira Ivan yanguwako kompyuta egaali yanguwako naye nga buli wagenda mu wiiki emu yakola obukadde 3 n'abusasula ne ziri esente za banka obukadde 2 mu mwezi gwagenda okubeera nga zisasudde nange ewaka byenalikola nga kitambula ne bitambula nsomesa yagambye tetulandaga nsonyiwa okulandaga kankoma Mukama tumuwenga ez'amaanyi. Waliwaddako wano abooluganda Omukama mulungi akawudde bonna abooluganda nange olwaleero tuyitidde wano mmaze omwezi mulamba ne wiiki 2 nga nalwala obumbi naye nga sirumanyi naye nga nina kasibu ennaku ezimu
tusobola kutambula. Anaye kama abambeera omukisa yesonga bakituweereza obujulizi n'akuweereza. Obudde bwonna nakuwa Pentekooti nali wano nayagala okubeera Mukama obujulizi nga omwoyo olya wansi erikiriza naye nennemererwa neŋŋaana owedde ani wali nga basika okujja naye nga buleka owange mutuliro naye ngenza okulaba nga ekyamazima Mukama neetaaga mulewa obujulizi. Genda kusomeza 23 omwezi ogwedde ogwokutaano nali ku mulimu gwange wali wansi ebusungu saawa ng'emyaka wungeezi ngendo naaba nensikatiramu yakansoke balosirika sente mobile money eri opposite naye nenalera okuggalawo emanju omubbi n'afuna mukisa n'ayingira mu dakika zaali ntono nnyasa nalina essimu zange 2 nga ziri awo ku laptop n'aziggyako n'abata mu kasikalumu katono nnyo n'ajjayo obubaga bwange 2 kati ngenda okudda bwe nti bwe nali mpisa amaaso essimu teziyoleka yeezo omuya yankubye naye singa ndekede wakirayizange wano nensiika kuba ku ssimu nga teziriiko ninga yeezo nze tebanziba nagamba kiti yeezo nze tebanziba abatakumanyi bababbi nange akumanyi banzibe njagala ssimu zange nemuga yeezo njagala ssimu zange wakozitobaani simanyi njagala ssimu zange kuba nze tebanziba nensiika nenneebaka saamanya nti obusawo baali babututi kumakya nkeera kuba mukasitoma keya basibe layini ne bagamba tulagenda kusomere ku ndagamuntu noonyalayo nga sigiraba nga wanakiteeka mu kasawo okufunawayo obusawo nga tebuliwo nenkaabamu eggwero nali sikaabye nenkaabamu kuba obusawo lwakinakaaba mwalimu ebiwandiiko bya bbanka mwalimu ndagamuntu ezaali yange nga nkaabira ndagamuntu eri okuddamu gifuno gino naye nga yeezo olimba kyokoze tekiriyo nze nkumanyi lwaki banzibye eddagala lyange mu bwangu naye nga nalibootika ku poliisi neprocessing ebyo netandika okukola kiro okubeera nga mprocessing ebyo kati mukowonya nasibaawo ku poliisi badde eno ddeeri nenkubira omusajja atulakinga amasimu n'atandikako mu bufunze mbali awo nkomyewo ku mulimu gwange kuguddemu nakwoyo kwenda naye nga nenuma natuteyo ekirango ekizindaalo ng'omukyala ajja nga ŋŋamba nti owaayo musawo waliwo omusawo baali wali waggulu mu ttooyi naye badde bamusuula akafaananyi ekagwala bagala bakumanyi bakulaba nga bakumanyi koze mugamba ajje wali akole kyakuleete ekyamazima nga ndagamuntu mweri n'ebibalibagaga byonna nga webiri omubbi yakikudde n'abulamu yadde ekimu kya ssente n'akusuula mu ttooyi naye ngamba yesu weebale okikoze naye njagala ssimu zange nga bwe baziba kuba zaayidde ekibeera awo nenkola ki nekiggwa oluvannyuma waayita ewiiki yalyemu zaali ennaku nga 5-6 essimu ne bagitwa ngetutukwata obusungu wage ezituuka ku mubuuka yazijja mu nnyumba neyeegaana yamala ennaku 6 awo poliisi nga yeegaana tumugamba tubuulire ekituufu tugenda kumusonyiwa ekyamazima nakitegala mumusonyiwa kuleetebwa faaza musalire omuzimu gumubeemu yasirika n'agaana paka nga bamukoye ku poliisi nawe nga kutwala mu kooti bamuza mu kooti alaajana nnyo nti nedda nze njagala ndigendeko nnabba n'essimu bigweye wano naye nga yali yagaana ewiiki n'ama namugamba namusomera omusango nakkiriza nebamubuuza wabijja nti mugwaliro lye awo ku kameeza naye ng'essimu y'okubiri tugifunanga naye twagifuna era yeeno bwetyo neebaza yesu olw'ekisa ekyo kyeyandaga n'ekitiibwa kye n'akyolesa. Era muri ekiseera kyonna nze bandeeta wano okulomukaga wekyewedde naye nga byeyogera nga sibitegeera nga omamamuno bandeete wali bansabireko nga yesobola era gagamba muntwala weeyo naye Katonda kunaku olwa Pentekooti zaali saakwenda nali tudde wali eri naye omuto walinga gunuma naye nga gusinga kunuma wadde
naye n'addayo ng'ali bulungi era kati omutwe tegunyumiraku wadde era ate nga yabesobesa amaanyi sabayebisigala simuulire ddala oyetemanya alala amiina